Olunaku lw'enkya bannakisolo lwe bagenda okulonda omubaka omukyala agenda okudda mu kifo ky'omugenzi eyali minisita Sarah Mateke eyafa gye buvuddeko. Wetwogerera bino ng'ebigenda okukozesebwa mu kulonda kw'enkya byatuuse dda ku kitebe kya disitulikiti era ab'akakiiko k'ebyokulonda nga bali wamu n'ab'ebyokwerinda basumuludde ebintu bino ne babyekebejja okukakasa nti bituukidde mu mbeera nnungi. Oluvannyuma akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamu Simon Byabakama asinkanye ba agenti abaabeesimbyewo n'ab'ebyokwerinda ng'asabye abeesimbyewo okukuuma emirembe n'asaba n'ab'ebyokwerinda okussaawo obukuumi obumala akalulu kasobole okuggwa mu mirembe. Emirembe gye tusanze Kisoro twagala gibeera olunaku lw'enkya n'oluvannyuma lw'okulonda kuwedde. N'ekyokusatu tusaba abantu nti tukozese olulimi olutaleeta akatabanguko mu bantu. Omulamuzi era asabye abeesimbyewo ba agenti baabwe n'abakozesa emikutu emigatta abantu obuteetantala kufulumya bivudde mu kulonda ebitali byankomeredde kubanga bibuzaabuza abantu. Lwekyo nsaba nti abantu bonna abeenyigidde mu kalulu kano tugondera amateeka ate tukolere mu mirembe tuwanga n'ekitiibwa kubanga eggwanga lyaffe Kisoro ojja kusigala eri Kisoro wadde okulonda kuwedde. Akinoganyiza nti singa wanaabaawo emivuyo si baakulonzalonza kusazaamu kalulu kano kyokka waliwo bannabyabufuzi abafunye okutya nti akalulu kano kandibaamu obuvuyo nga balumiriza nti baliko emmotoka ezitaliiko nnamba ze bazze balaba. I'm really begging Mr. Lord Chair to take charge the way you did in Oyam North. The voters themselves will ask to be bribed. There is a word they were using, Omulamuzi Byabakama asabye abasirikale okukwata mmotoka yonna gye balaba nga yeesaza teriiko nnamba n'abo abanaatambula mu budde obw'ekiro nga bagulirira abalonzi. Era nyamaze okulambika oba okulagira RPC nti olunaku lw'enkya wanaalabika emmotoka yonna nga terina nnamba bagikwate n'abagirimu babakwate tubatwale mu poliisi tubagule omusango. RS w'Ekisolo Saiga Ibrahim agamba nti ng'ab'ebyokwerinda basuze bulindaala n'agumya abantu nti okulonda kuno kwa kutambula bulungi. Ayogedde ne ku ngeri Kakuyege bw'atambudde n'asaba bannakisolo okukuuma emirembe. Deployment yaffe eri intelligence rate era tugamba nti omuntu wa bulijjo agenda kufuna akaaganya okulonda omuntu gw'ayagala nga talina buzibu bwonna. Ensinkano eno yeetabiddwamu n'abamu ku beesimbyewo okuli munna NRM Rose Kabajenyi, Akifeza Ngabirano ne munne NUP Sultana Salim. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.